Wano tuba tulekedde entandikwa nsayiso balaba ekina Uganda Super ekyotera film production awamu ne bannaffe bano aba Duncan Digital Studio ekyotera film production Duncan Digital Studio nga beegasseko ne bannaffe bano aba Boss Lady e Saudi Arabia ku kyokutuleetera emmere yonna gye twagala gye twaleka e Uganda be bakuleetedde ka sinema kano mu kyalo eky'emizimu ekimanyiddwa nga Kaluguya oluvannyuma lw'okufa okw'omukulu yalamanyiddwa nga Mujumbi ekyalo kyatandika okutundibwa. Waliwo omutaka ku kyalo ekyali kimanyiddwa nga Kaluguya bali bamuyita Mujumbi. Kati Mujumbi bwe yafa ekyalo kyatandika okutundibwa nga ne bw'omanyi abantu bwe bafa generation ebezeewo katugambe nga abaana ababa basise pulogulaamu zaabwe ziba ndala nnyo naddala nga ebintu ebifaanagana bwe bityo. Pulogulaamu eye teba yakulima nnyo baba baagala ndala. Mujumbi bw'afa Mujumbi abaddawo baatunda ettaka erya Mujumbi ku kyalo kya Kaluguya. Kati tutandise firimu etandise tulabe ekikumyalo. Omanyi omuntu bwagwa nga taliimu buleeki, omuntu ataliimu buleeki ekikumi omanyi kuweta gwe. Tuli ku kyalo ekimanyiddwa nga Kaluguya naye nga bagamba mu kyalo kya mizimu. Tugenda maaso etandika kyotera film production Kalisirye John Bosco yakulembedde abazanyi. Duncan Kataala n'ayingirawo ky'omuhendo Angel ne bawerekerwako Muzeeyi Kalyama n'abalala. Alo laba abadde adduka yamugamba mwana wange dduka todda ku kyalo kino naye nanyama eyakunyamuka yamyuka bumyusi. Ekyalo kya mizimu kumbe guno ogugambye omwana okudduka Kaluguya ekyalo ky'emizimu naguli ogugambye omwana okudduka teyali muntu yali muzimu. Kakati Mujumbi bwe yafa baatugambyeko nti ekyalo kino kyatundibwa wazira tutandise n'emisinde egy'enjawulo era ne wabawo n'omuzimu gwe tulabye oluvannyuma tukitegedde nti muzimu ne gugamba omwana adduke tadda. Nagambye ku kyemmere weekwata abakulu bano Kasalaba 966 538 758 432 bano no bayitibwa ba Boss Lady basangibwa wali eri Dammam Saudi Arabia. Bakola delivery y'emmere yonna gy'oyagala yonna. Oyagala mmere kikaaki, oyagala mugoyo mugunu, oyagala kulya ku chwada oludde okulya ku ki buli kimu kyonna kyonna bakubire bukubizi. Boss Lady bano baatereza ebyokulya byaffe mu baana abali mu kyeyo. Buli muntu alina okufuna kakati mbulambalamba gye tutandikidde firimu eno gyemansaze naye saabiti tudda kuddiirawo ettaka. Waliwo ettaka yaguze Kalamba. Kati bwagula Kalamba n'atandika otemaatemamu bupoloti wabula agenda okutuukayo nga bamuyambyeko okugenda maaso n'okutemaatema bupoloti. Babutemye nga ate kagamba babutemeseza kyegyo zijako yeddiira Kabyanze Kataala Duncan kati bwalaba nga ddiiru bamaze okutemaatemamu ekibanja bamaze otemaatemamu bupoloti n'atandika okubeera ng'akuba eri abo bagenda okugula. Nkya kansooke mbeeko gyenjiyayiya ngina bambateerako ssente gw'omulimu awukoze bulungi nnyo. Kati aba akyali eno ne baye ate abantu ab'enjawulo ate abaamukubira nga balina akasente ke babanja era balina omulimu gwe baamukoledde ogutali guno. Babanja akasente waliwo omulimu gwe baakoze ogutali guno.
kukyala agamba tewali agamba bonna bakimanyi kati saawa zino ekintu kyaffe kati kyava agamba tewali muntu yenna abuusabuusa kati bategedde nti wano waffe kyova olaba ntandise n'ottunda kale kale waliwo diiru naye nga diiru erabika yabadde yakiyita mu lujja era agamba nti kati wano waafuuse waabwe simanyi ngeri gye baafunyeewo naye nga waafuuse waabwe wano suukuki nga ndi wano nambulambulamuuko suukuki muli mutya mweyagala abaakyali wano akaterezeze abagenda okugula ettaka ne bajja mu bupoloti buli zaleeta muzeyi Kalyama awamu ne kyomuhendo enjo ageeka oguzika kati kyoba okula abaguzi nina naye ettaka litunda lyamu poloti bwe butono bupoloti butono bwa mu kisaalu kale ekyobutono kyali beddaawo naye amazzi tugenda limawo mukyere mbadde manyi twagala wakusula mpozi wali ng'ogenda kulimirawo byennyanja alina lusaalu kati ate yeddiira omuvangako wayinza okugamba wagendawo ne kalinaawo kalina ejaawo wano obeera ogenda gula eiza layisi naye ng'ogenda kuteekamu nnyo kati anagamba nti kati tuganye twali agadde ebya layisi naye layisi ngaagula bbeeyi ogula akapoloti ka miliyoni 2 ng'ogenda katereereza miliyoni 6 eyaba takyali layisi omusajja ngaayagala nnyo sente naye anakkiriza omunyigiriza oyo ako kakatala kaagala esente bagala nnyo sente ekikulu kaagala nnyo esente nange nkamanyi ezize zaataddemu nkiraba naye wano yande baatomedde kati tuganye bw'aba yataddemu sente nnyingi wano nabanga atomedde wano omunyigiriza nange ne mmunyigiriza bano boolaba bombi baagala poloti era baagala okufunawo okuzimba kyokka baze mu kisaalu kati ddira najja wano bizinesi zendabyewo nyingi naye wano natuuka wabusaze nga wano wulira firimu kubo wano maduuka wano oteekawo amaduuka amaduuka uwa zembadde mbazeemu wano pozi kulimewo mayuuni wulira firimu omusajja atunda poloti zakuzimbawo lwaki temugenda ebwayise ne muzigula anti katiraba enkuba yetonnya ate abaana emifule gye bagitemye bubi lwaki nabagamba emifule gye bagiteme bulungi nga ewajja obujja twagala okuba nga amazzi tuzimba emyala ngaeyo gye galaga gafuluma eri jesi omwana batemye nayekikyatelijaba bulungi diira akuguza awantu n'akulagira ddala nga nwagenda kubeerawo ekibuga mu kisenyi wansi eri naye akugamba nwaliwo amaduuka wano tulaba waakeedi kati era agenda okugula wano kyetaaga n'azimba waakeedi naye mu kisenyi eyo munda mwaluna lutalazi kati nga bamubuuza kale ebyokuva tubiveeko wano wammeka nti 3 wanje era tugenda kugenda mu ofiisi tugire bamukiriziganyiza tekyobanga olina ebyopulasikiganye naye obuzoogera sente ezo miliyoni 3 wano muganda wange zijjawo wano abana balima ebyenyanja balunda ebyenyanja okujjako ogenda ofuna abalima ebyenyanja abalunda zimatuufu sente zogenda okufuna kalamba kazeyizi wano genda funa kazeyizeyi miliyoni 3 teziriwo nze mbadde mbalawo 5 okusinziira kwebadde embala yange wano ewantu genda kuteekamu nnyo tubale tumuwa 5 wulira firimu 5 mugula kati awo yeddira aba atabuka zino poloti sinyera mutambule mugende kati kambo zino poloti temugula bokisi ya nyanya mukwale mugende mwe bwege mugula poloti nga abagula bokisi y'ennyanya mbu mitwalo 5 mugende mugende nga tolina magezi abagobye nina sente nyinza ogulawo poloti ya mulojo tezze emitwalo 5 wonna nyinza wano nyinza osalayo okukaya wulira ddiira egundi lwaliro njagala otegere ddiira yaani kati nze kukyembadde onsembero nga njogere nsimanyi kayana bandaba ebintu byo byakweraga nate nange nsobola okweraga kubanga nze nyini sente wano buli omu yeetaaga muno nayina sente oli atunda ekisenyi kye kakati ate ekisenyi yattaddemu sente kati teeza balina okukwatagana endaku obukadde 3 ngenda gata
poloti bbiri nga bwenkuwa miliyoni 3 oba oganye genda kale jangu mujje tulabe atuyogera busatu ate bwogenda bwoyogera obusatu bwogenda bano babloka mwine bazungu tokuba simu kati tujani tulabe ogambye tugatta poloti bbiri netukole miliyoni 3 kitegeeza miliyoni 1.5 baddiiro bavaako abeeranga mutembeeyi omuyimiriza najjeewuwo n'omubuuza ekintu nagaa kino kya 8,000 kati gwe n'otambula omaliriza omuwadde gumu 6 naye ng'ekyomunaana kyoguza ogumu 6 obavaako kati obayita emyaka 2 bakulaga nti abantu bali baagula ettaka eryo lyonna ne liggwawo eryali ery'ekisenyi kati engeri gye lyali nti lya kisenyi omukulu ono Kabombo yazimbako amaka wagguluggulu eno wansi najja n'akolayo ennimiro Ketaaga okufuuyira naye enkuba etonya buli lunaku tonooka n'asimba akatunda alina ennyaanya wayise emyaka 2 tuli ku kyalo Kaluguya egenda maaso etandika munnange n'omukyala enju naye yagula era balirwana wayise emyaka 2 bukyanga bagula bonkuzimba bazimba ono n'akatunda wuno atandise n'okunoga myaka 2 egiyiseewo ketuli akatunda bannaffe abolengera ku sikuriiniyo wansi w'essimu yawo oba ku sikuriiniyo woolabira babayita ba Boss Lady abo be baleeta emmere yaffe e Saudi Arabia basangibwawo eddamamu bakubireko ekyenyisa ennamba ezo z'olengera ziyitawo wasobole okubeera nga bakuleetera emmere gwe wenna wenna omwana yagenda ku kyeyo bw'obanga omazeeyo ebbanga obanga weetaaga okulya ku mmere eyo weetaaga okulya ku kyennyanja enkola yennyini ey'e Uganda bakubireko weetaaga okulya ku mmere yennyini ey'e Uganda bakubireko be ba Boss Lady basangibwa ddamamu mukulidde kuno buli kimu mukitutte Kabombo baba wateeka wano geeti kati Kabombo ne mulirwana bagula ettaka Kabombo yali mugezi nnyo yazimba era oluvannyuma lw'okuzimba yatambula ennyaanya anoga akatunda atandise okulondalondamu yewange nina ebintu byempulira ebikaaba ekiro kati ava mugamba naye omanyi kyenze kugambe wange mpulira ebintu ebiwowoola ekiro agwe obiwulira kati kwe kwagala okujja okubuuza ewuwo naawe obiwulira nga bikuba emiranga neŋŋamba bwe bikaabakaaba ng'ebiyaayu bitiisatiisa mupoloti zino niŋŋamba oba ono yatuguza ettaka lino ayina bye yateekamu ayinamu emisambwa alinamu ki akoleramu naye abantu abo tonyanya kyava gamba naye nedda ati yatuguza ate lwaki aba ateekamu kapo ennaku zino olwosanga nga zikaaba nnyo kyava gamba kirabika owulira enkoko zikaaba nnyo ennaku zino n'ebikapakapa maloozi gempulira nedda genderevu amaloozi gempulira ganjawulo ga bugenderevu gawowoola omanyi oggula awantu ngeri abantu bagaa woowe era ebiseera ebisibu mwanzimbako waawe tosobola kwebaka katate majasite misana nsiba nindabiramu ennimiro zange katosaze nga ndi kati Kabombo agamba nze sibiwulira kubanga emisana nsiba mu nnimiro ekiro mbeera ntamidde nkomawo awaka nga amaze osiba etundubaali kati mba siwulira anya kubanga nze zengedde zikoze ekyo naye nga ye neiba agamba awulira ebintu ebiraja n'ekiro maama wowe okugulu kegamba nga birajana biringa bano bye balumba egenda maaso batozinayo owange owawanyuse oyitirayo ke wange kwata tumpadika mawulire ate munange munaganye neiba ne neiba wabula nga neiba atandise okubaako ne complaini ez'enjawulo z'alina ku ttaka lye yagula nawe wennyini osobola lwakuba ntafunye kuddibwamu kw'amaanyi kwabadde ayagala olw'ensonga oli Kabombo asiba mu nnimiro oluva mu nnimiro Kabombo aba atamidde Kabombo anywa tawulira kikola ki kikaaba kiro kati nga tuva e Kaluguya
tujja twesonseka ekibuga. Emyaka 2 egiyise waliwo abaana betwalengera badduka era ne bajja bagobebwa omuzimu gwe twalengera ne gubagamba mugende mweyongereyo temudda mu kyalo. Emyaka 2 gigenda okwetolula nga bibano betulengera mu kibuga era nga bagenda maaso n'okupanga obulamu badduka mu kyalo. Wabula oluvannyuma lwa byonna tetwamanya kikyali kibagoba. Oluvannyuma lwa byonna twatandikira ku 10 tetumanyi kyali kibafubutula. Baba no bayiya balonzi ba bicupa nnyo kati bino bye bakola okujja nga babaawo okwebeezaawo bagenda maaso n'okulonda ebicupa. 0752006225 eyo gikubeko osobole okwegatta ku Bakyotera Film Production. 0752006225 eya Mukibi 0757567412 7557294 Production Mugave Uganda. Kino tulaba kina Uganda. Kakati ono ye neighbor gwe twawulidde awulire ebiro ebirajja neewuwe bamuyita Kyomuhendo Enjo. Kati alina gy'ava yeeyongerayo. Agenda okulengera olubugo. Tuli ku kyalo Kaluguya kyava yeeyongerayo naye ng'alengedde lubadde nga lubugo. Okuzza eno amaaso olubugo lwalabye emabega ne ludda mu maaso naye ng'alulabye emabega kakati luzze mu maaso. Efirimu eno olubugo teruliroka mulimu ne mayiti. Amangu katugambe nti mayiti yiino wano. Mayiti nze ndaba ebifaananyi ebitaliiyo. Oba nze ndaba ebifaananyi ebitaliiyo emindi nagivaako tekyankuba kaneetegereze. Kyava asembera ekyalo Kaluguya. Kaluguya ekyalo ky'emizimu. Ogenda okulengera nga mayiti yennyini. Aya basi kale gwe mayiti ate nga mayiti eyimiriza mutwe ebigere biri waggulu biti ereze engeregere. Mayiti eyimiriza mutwe yaleeta 10. Aya basi naiba ava mu kunywa kwe. Kiki ngulabye omuki ngulabye eri waggulu ova kulaba ki musota omutwe waggulu ansi ebigere waggulu kiki omusota gukubye sama nedda mayiti musota gwafiiriddeawo mayiti leka naawe omufu gwennyini mayiti alo n'okukyuma gukyuma oba oli aguziikudde buzikuzi misana ne gumulema otuusa awaka simanyi omanyi omulambo gwe baziikudde. Alo wunya oluwunya kyokka eyimiriza mutwe bigere bye biri waggulu mayiti muvi kanono ng'akubira chairman asobole okutegeera ebizibu bigudde ku kyalo kuno. Oba waliwo omusezi abadde aziikuula oba yabadde aziikuula ne bumukeererako awo mayiti n'agifumitaawo teryamanyi. Kyalo kyaffe ate buzibu ki? Ono omukazi niba wange Enjo ngenze kudda nga nve mu tawuni ngenza okutuuka nga bakubira chairman wano waliwo mayiti engere ziri mu bbanga
maiti engere ziri mu bbanga tulaba mayi naye ngirengera wasiza gisembeera nenda abagiwunzise omutwe guli wansi amagulu gewanise bajesigamiza ku kiti ani yakoze ekide kyettima ng'ekyo munange sooka ojja olabe bayita chairman kakati chairman gwe bayita ye yaziikudde maiti eno oba chairman nabo sebosi bwangu kubanga twe tuli wakawo ffe kababira abantu tebabaddeewo yagambye ati ajja ne poliisi ajja na mita kachairman agambye ati ajja na poliisi ambulance bajja batya nsako mbulya bagenda kujja mu mbeera ki ate mukakamu kubanga olwedde biri mu kibanja kyo kati abagamba gobeera mukakamu oba obuli gwe balinde wano nze kanzije kumbe neibadduka neibagala kudduka sebe eri mayiti eri wali ereze engeregere mu bbanga abitegeera sikyabitegeera enjo biri mu kibanja kye alo kale tukole tutya nga kyeyamaanyi kati neiba tugenda kukola tutya nga ate kyeyamaanyi tanajja amaanyi tajja kati wanaye tukole tutya tuyimiridde wano tulinga abasiru ogenda okulengera neiba atiddeyo eka alo kino ekyalo kyaffe gwe mwegezi gamba owone muvule ku kyalo mugenda kufa nga bakyali awo omuzimu gye gwava ne gubagamba kino ekyalo kyaffe lino ttaka lyaffe bwe muba temuvuddeewo mugenda okufa kati onaakola mulimu ki otalonda bikipa onaalyawo teri mulimu gwoso tugenda maaso ali tudda kuba Kampala abagenda maaso n'okulondalonda ebicupa era tolina mulimu gwafunye olina kulonda bicupa namanze onaagambako yo okulonda ebicupa koli nti bwonaakowa okulonda ebicupa ogenda kola ki kima amazzi wakiriko nogakimira mu ngalo kati agamba kale tutoganye senga wali ofunye omulimu ogukima amazzi wakiriko ne wali badde ogakimira mu ngalo be baana tetumanyi kyali kibafubutula wabula oluvannyuma lw'okubeera nga bayambibwako omuzimu bagambibwa obutadda ku kyalo ekyalo Kaluguya kati onaagamba nti awulira akooye naye tunulira emyaka egikooye okulonda obucupa tebasoma tebalina ebabeera basula mu myala naye omukulu agamba akooye okulonda ebicupa tugenda maaso neneyo emirembe era nga tugenda maaso mpolampola kati tudda mu kyalo bano bafunye okukangakangibwa omuzimu gwaze direct ne gubagamba lino ettaka lyaffe ekyalo kyaffe bwe mulemerako mugenda kufa kati omukulu ono kyava atula wano ye Kabombo yabadde anywedde walagiwe naye yamuwedde nako yatandika okwewunaanya kyekidda mu maaso kino ekyalo kyaffe kyolabira okusinga kufa ku kyalo kino ajjukiramu omusambu engeri oba muzimu engeri gye gwabeeyolekedde ne gubagamba baba baagala okubulamu baveewo sente zentadde wano kati agamba yii sente zentadde wano nagula layisi poloti 2 nenzikolamu akabanja ku miliyoni 3 naye okuzisetinga okuzimbawo nga kyatwala sente kyokka maze obiteekamu sente emizimu gigamba wano waabwe emizimu egyo giyinza okunziriza ku balansi ngiviire ekyo kibuuzo zibawona babuloka nabo tebakyesigika ne babuloka nabo enyumba njiwe babuloka bagitunde enaabayo anaagulamu bwangu nveewo kyotasobola kufunamu obuzibu naye wawe naagenda wesifuna ebizibu buli wamu nga waliwo ebizibu oba ekijja kijje sirina gyendaga kyenjokola mbadde nywa walagi katwebereremu kamu ngenda kwongerako sabula ngenda kusula nga buli lunaku nga ntaddeko sabula netwebereremu kamale nogenda okukoga agenda mutooyi okusala obwayi bagula mu kisenyera batooyi basula mu kalina saba okusula apama mu kalina asula mu ya nyumba ya bulijjo naye apama mu kalina kati olwayingira mu kalina etooyi aba ali mutwe agenda okuwulira obwana obukubakuba
amina amina bani abayimbira ku toya abana nemeso pama bumatu mayindiri ne bisalamba mpama awulira amaloboozi kyokka eno tebaliyo baana neiba tebalina baana obwana bwagala kukola ki kyava abikula oluggi lwa tooyi n'avaayo apama mukalina abuwulira buyimbira mabega wa tooyi kumbe n'obwana buzimu bwawulira ng'ajja n'ava ne buvaawo ate ne busigala ng'abuwulira walagi naye okuva lenava ku malwa nenzira ku walagi bintu bino bigenda bintabukako amalwa gaali ganfukisa nnyo ngenda kudda ku malwa pakatira bawalagi ampuliza byesira kyava ddayo apame ne bongeramu ku ddoboozi nja kubukuba embooko nze wane wange tebazanyirawo naye akajja kati ayagala alingize alingize gwe ne bweryawo amalowooza agawulira sina kirungi pama ng'omuntu akuwulira buveewo yagambye mutagenda vaano naye okuva lwe yaganiddewo embeera erabika ng'etandise okutabuka egenda mu maaso tulaba kaluguya alo emizimu gyekalakaasa wano kakati guno omuzimu ne gutunda emabega ne maaso guli wakati mu kkubo ne gulyoka gubwama ne gufuuka ekigoye muvi naiba naye nze munayi kwe kuyita kabombo nali nkyamulaga mayiti tukubidde chairman omusambwa gye gwava maaso gaffe gwennyini gutugamba tuveewo mbu bwe tutavaawo tugenda ffa mwana gwe saatya obwange obwekinaku kati jjukira obusente bwange obwekinaku bwe najja mu katale ano kwalina ettaka esya okuuka ejjembe naye nga sivuddeeko kyava agamba kale oba banaaloga nange ŋŋenda loga sina gyendaga musoga akoba ati nzira yenja tuliiko ye agamba kuuma kyabwe kati ye kabombo kiyoba aba agenda n'asamba ekigoye si kirungi no natambula nga musambasamba ebintu kyava agamba ali ku simu sooka oveeko guno tutegedde bulungi muzimu gwe gufuuse obwana ogenda mutuwe maama waffe osambye maama waffe mutuwe maama waffe maama wamwe ye mutuwe maama waffe omusambye maama waffe omusambye kumbe nazzaako agambye teginava ku kyalo kuno niraba ekikumi tuwe omwana waffe kati wulira mubana mwe munveeko baanamwe munveeko baana be bagoba omukulu kati tuwe maama waffe bumugobesa kalekereke bumugobesa kaliikiriiki munange kakati ekyo ekyalo ba okyabaddeko tudde e Kampala kati nga tuvudde e Kampala tulengera munnaffe Saamu Kapuulu owaffe oli gino gwe tutegeera ajja asisinkana ddiira ono ye yaguza bali ekibanja ekibayiribya naye era nga n'ekibanja ekyo twakiwulira kirimu ku ddiiru gye tutaategeera bulungi kubanga twawulira agamba nti kati ekyalo kyategedde mbu yeffe bannannyini kirabika baanyaga bunyazi beeyise nagamba ddiiru kataala wampise nejjukira ddiiru yasembayo nkyakubanja tegeera yaziwadde gundi namugamba akwata sino sente kakati ovanga ku muntu akuwa ddiiru n'ogikutula n'asigala ng'akubanja ate ddiiru endala bwejja n'akwetaaga n'akuyita yenze
ese diru kakati yo diru giveeko eno gyendese ekutukirawo izanga tufunye abagula mangu kali bintu byatambula naye kati ebisoko ebyemabega biveeko ndise diru etaliko kubanja abaganda balugera nti gyova toyombye gyotera okudda olaba abaganda ebagamba nti gyova toyombye gyotera okudda kakati senga wali wansasula bulungi senga tuyombagana kati wera nkitegere nina kubira gwosooka ombalira epaasi eno tweludde kuyina okuguka kati soma diira taggwako diiru wali oleese diiru eyo otumala oditunda ati abatuuze baalitwala agamba ettaka lye twatunda abatuuze baalitwala wabula nafunya investor omu alyagalira wamu lyonna amazzi kati nga kinjagala mufuna Ronald omusi ye alyagala agenda kuteekawo kampani y'amazzi kati tugenda ofune Ronald omusiru tulabe engeri gye tugenda okugobako bano be twaliguza emyaka ebiri egiyise eziwera kubanga bo baagula bupolotipoloti kati ate nagenza okunoonya ettaka eryawamu nga teririiwo abo be twaguza be tuba tujjako eryo tuliguze kampani investor atuwe ssente mu bungi batuuze si nkagambana lindako kuliko abatuuze bameka nti nkagambana twaguza ku ttaka eryo be twaguza ku ttaka eryo kyenjukira bali nkagambana bw'oyagala tugobeko tulize wamu tuliguze investor ulira firimu lirimu ery'ettaka lirimu obuzibu waliwo obuzibu awo yewo obuzibu kyendabye ogubuti abantu 64 ku kyalo genda balimba ki nabaguza mazzi kati gwe bawaguza simanyi baba mbagambe twabaguza mazzi wansi wagenda vaayo ebinoso twalabye wansi wagenda kuvaayo shaaka mujja kuba mwebase ebamire lumu waliwo neggoonya awo mubatiise uganda nti jangu tugire tulikuze musigansimbi omunene tufune engeri mukiyamu omusiru sirika bee mu lugunya waliwo amazzi dindako ulira baddiira mpozi bagamba enkuba bwetonya babeeranga abasuzeewa mu katanga be mu lugunya kati awo tugenda kufuna engeri gye tugenda obbagobawo bali nkaaga mu bannettaka bano balyagala diira yabaguza emyaka 2 kakati akyaliyagala mu bulamba wakitokozyata 7 awo kati ino agamba nti buli mutuuze gwe tugenda okugobako mwagalako emiliyoni y'essente nti buli mutuuze tubalenka emitwalo 7 katetenkanya atera kagalisa omuntu ekyo atera nga mabamu bavuba ne boda balina nesigi za boda kakati yeddiru gyowulira gundi abantu nga babiri ebiko ebintu by'abantu babiri toyina nnyo byesembereza ne bwaba muganda wo nnyo omuntu asooka ye mupoliisi taliiko luganda when it comes tukukwata mateeka kugakozesa omulala yeddiira taliiko bwarafiiki oba wagula ettaka nga kuliko ebigugumuka bwe mba nkuyambe kati nze ngenda kujjanga mu lumuzi ogugumu kakati omanyi engeri gye bawulidde abantu bano bagamba mbu abantu abamu bagamba mbu ebintu bikaabira mu ttaka lyabwe ekiro oba oli mu ffumbiro n'olengera alifuluma naye ng'ate tomulabye ate era nga tomulaba kakati baba bagenda maaso n'okwemulugunya kati tugenda okukola nze ngenda gendayo nga zo bataasa era ngenda bagamba ebintu bigenda tandika obbamira abantu abaali awo baafa tebakyebaka tebakyakola ki kakati tubatiisetiise bave ku kyalo abaali badde bagamba nti ettaka ndyagalamu emiliyoni oligulamu emitwalo 3 alina awanene yeetaaga $8,000,000 afunemu $2,000,000 yeyongereyo sente zasooka tugenda maaso nagambye kuba ku 0 +966 enamba egyolaba etambula ofune bannaffe aba bosiredi ku kyemmere gwenyenda okuteekangayo nga finance report agobe nezze aye abategeeze ndeesa omununuza z'okubanunula nze nsikinga nze wange bwemala gemu muggyemu kati yeddiirwa eyo kati kyokola lumba kukyalo kalumi bisigadde jamu nkubira kusi kati nonomanyi kati aleese eddiiru era nga ddiiru ayagala ekutuke be bannannyini kutundayo ttaka be bannannyini kwagala okulisesemya abalisulako wewo wennyini we tuli wangi
Mufunye ndi naye wano bagenda kikolako kale. Ye Kabyanze Kataala ye yatunda ettaka. Ly'ettaka mu kulitunda baalijjawa? Ekyo nakyo kibeera kibuuzo. Tulaba Kaluguya ettaka mu kulitunda mu ntandika ku lubereberye baalijjawa? Laba obwana nno mukazi mukulu adduka obwana. Mu bwana mmwe munveeko njabba waabira mmwe njagenda kwerosi mu bwana mmwe munviireko ddala. Yakaaba gumu ebiri ngaddukira ewala neiba saagala nenkubira nekyenva kusinkana. Obwana buntutte 10, obwana buntutte buli obu. Tebusaba mama waabwe? Buŋŋamba mbuninye maama waabwe mbumwagala oba maama waabwe kawuka nkalinnye wansi sitegedde. Obwana obubufuddewa nyinza okukyuka nti nga bwana nga bunsaba maama waabwe. Kwata mukato. Nindakaawo. Wondabira wa? Wano wondabira gye buvuddeko emabega awo. Mbadde mutoyi nga mpama. Naye mpamyeyo. Obwana obwedda buyimba. Ate simwe ebitabo taso okuwandika. Ngenda okula obwana emabega buze. Mbadde nzijeyo bulungi empale nga ntandise okuwandiika ebitabo. Obwana buli alumba. Tukwe kuno obwana. Nengamba bwana bwafute. Nsooka nfueyo. Nyingiza sayidi eri nga sobola kutuukayo nga waawujukala wansi. Nkomawo nzikirira. Ogenda okutuuka eno nga ndi bulabawo. Kwekwese. Ng'odde eno we budde eno. Nange tuteyo netwala sayidi eri nga sindi wabeera walolabye kwano obwana. Yesu okoleke gwagamba bwekwese bukyanga tubeera wano myaka 2 wali weekanzeewo akaana. Kuno wali olabyeko omuntu alina olubuto nti yazadde akaana. Buno bwana mizimu. Obwana bwensanze obubiri obuwala olowooza. Kyogamba obwana obwo bwebwo. Bamba mbudde muganda nga buyimba buto n'amaloboozi nga bwana buyimba. Kati bakabombo kyekiddako. Nze kubulira enju wano si kwe banzaala. Kitegeera. Kabombo ayidde. Bagamba tafiirwa tafuna. Kabombo ayidde. Zaagula wano. Esente zaagula wano nazifuna mu bulamu. Kugoba. Kantwale obulamu bwange naagula awalala. Tufuna. Bikolebwa mulamu. Ate birekebwa balamu. Wano ngenda tunda ngende. Tugenda kumalako ebizibu bye. Kakati onaamalako otya ng'olemeddewo ng'obwana bukulemesa n'oppama. Kati onaamalako otya. Nze situunda. Tubale twafuuka n'abaluganda kumpi. Yamugamba enjo tutunde. Tukwate kubo tugende. Naye bw'oba ofudde n'ozikola. Esente zikolwa mulamu. Bonna aba ofudde onaazikola. Kyetuba tukola. Gende ewajjajja. Nze naye omusawo gwe mmanyi. Omukugu wange gumanyi. Oli mukugu. Anaamalako ngamba nti biganye nendyoka nzikiriza tutunde. Iye. Ku bintu byange ebbanga lyentambudde musimanyi bintu byabasawo kwera. Katonda kyavanga naye nze nga saabwala byasawo era sibategeera nnyo kiri awo. Ate nziwona oyo ejjeje era azirye. Bano balya sente zaffe, ennyumba twazimba, ebintu bitugoba okufaako obufi. Ate n'oyo omusawo naye ali ezo. Tugenze kituufu tukirizikirize tugende. Olwaliro ngende nkome nsule wano mu nju ku bintu byolaba birumbagana wano. Ulira firimu ate Kabombo omutitizi mulungi. Okuva lwe yanoonyeza obwana ne bubula obwabadde buyimba nga ali mutoyi si mwetegefu kuddamu kusula mu nnyumba eyo. Ekyo kikafuuwe. Agamba nedda era kakati abagula bayingirewo. Enje agamba twaligenzeeko ku misawo ne tumala kulemererwa oliawo ne tulyoka tukola ki tutunda. Omanyisa bonna ekyoguza okumala gakitunda yazimbawo akayimba ke ka kikazi kaako kakiwuyi kimu naye okumala gatunda byofunye munnange nakyo si kirungi. Era enje agamba baali badde basooka ne bagendako ku ndagu basooke bagendeko ku mugezi ye gwakkiriza nti ayinza omuyamba tugenda maaso.
ayagala okubegattako enamba yeeyo 0752 0062 tugenda maaso kati n'obudde bwetololamuko tudde e Kampala ngana bwomanyi buli muntu alina ekimunyigiriza mukyala adduka Kampala kyovola Kampala naye yeesiimye kati bano badduka badda Kampala era bizinesi gye balinayo enkulu kwe kunoonya obucupa buno nga bakyanoonya obucupa kyava bagamba temudduka baana bange mujje temutya ngenze bategekera mu kyalo kyava agamba mbeera nammwe buli kiseera omunaddeyo mu kyalo mubeere bulungi kyava agamba wano wonna mubeera mbeera nammwe wabula kaakano ke kaseera kanzire mu kyalo mbateeketeekere mudde mu kyalo mpulira nkooye okubakuumira mu kibuga era abagobayo nabagamba mugende mu kibuga oba mugende awantu wonna wonna kataala naye ebyobugagga bino bijja tusa kati wayita ebbanga lya myezi 3 where are you from now ebbanga lya myezi 3 okuva abakulu bano lwe ba initiatingawo kaddiiru eddiiru yino yawedde dda ono yajja agaziwa yiyo yafunye ne piki va ne ku ebyo ali munkunumiza ati nesimu kakunumize nga ntuuka ku kyalo nze mununuza ze ovaawa nva Abu Dhabi manyanga nva Ethiopia nambagambaawo kati tokkirize badde kuva oluvannyuma lw'emyezi 3 mayembe yagenda n'abakangakanga n'abagamba tubagula tubajja mu kyalo kino naye kyonna kyolina kireke kubanga ebintu birimu emizimu bw'oba olina pikipiki ng'obadde ogivuga obeera wano gireke era woogendera naye emizimu gigenda kutta kati nafunyeyo ne FG kati nali ngenda kwata ddi ku smartphone yano tokwatako nnyo bagenda nga bafutiza abatuuze nga babafutiza nga babajjako ebyabwe nga babajjako n'ettaka bali mu nteekateeka eddamu kukuŋŋaanya ettaka eryo baliguze investor owawamu agenda oteekaku kampani y'amazzi risiita buli kimu risiita zonna kakati ono agamba buli kimu kyawedde wabula ebisigadde ebiwandiiko byagenze n'omukulu amanyiddwa nga Ronald Omusiru kubanga batutte eddiiru mbadde nkyakuŋŋaanya n'ebyasigadde mu mayumba tewasanze bagamba simanya ebiki buwangwa simanya ekyo katonda agamba batutte ebintu by'abaana zaaki ate nze nabadde mbyaga zaaki ebyobuwangwa byabwe nze nabadde ngenze kubba nze nabagambye buli gwe tuwa ssente ave ku kyalo oba n'engoye nazibalekeseza n'owa pikipiki namugambye togitwala ababusimu nakkirizaako babupeesa alina simaati namugambye togitwala yeno gyenkutte sinaba kulinyayo kati waba kabombo naye kati waba okuva ku gundi ku musizi katono kyava abuuza ewa kabombo mwatuuseeyo nekino ekiwala enjo bano be twasembayo okuguza akaweza ak'abantu 30 kati kyabagamba kuliko abantu 64 wabula tubadde twakafutizaako 30 esigaddeyo 34 bonna tetunaba kubagatta ekyo nakyo kijja tutwalira emyezi emirala 3 okugatta ettaka eryo lyonna lisobole okubeera nga lyegatta wamu tokompeeyo likandabe yingo ine tokompeeyo kati aweza biri ayo baba amagezi kyobokola kati kulabote egenda maaso omanyi ebintu byakaserengeto bino biwooma nnyo mu biseera byakaserengeto kaabyo naye nga jjukira nti oluvannyuma lw'akaserengeto kakaserengeto wateekwa okubaayo akasozi kakaserengeto wewaba firimu awo ebiseera ebisinga awo ono akaserengeto kamwanguyidde n'ebyobwerere yabifunye kizaala n'essiiri which is nti firimu eno egenda mu maaso kina Uganda super nze bampita mukibi ku maike
endagaano zonna tonimba kuba kati nze nenaku zino sikyatuula nawaka wafunye entambula tosiiba abatuuze bakagobako batuuze 30 wasigaddeyo abatuuze 40 nga 34 nga mwe muli ne Kabombo awamu ne neiba we amajiddwa nga Enjo ettaka ddene naye nga litudde ku kyalo Kaluguya. Twalabyeko emizimu nga gigenze mu kibuga gigamba abaana nti kati mbateekateekera ngenda bazza mu kyalo egenda mu maaso. Ensonga zino bazikwata ne bazitwala eri Kabeddwa Kasirye John Bosco mba ndi ku kkubo nga bansazeeko baabano nga baŋŋamba pikipiki bajagala kumbe ne Saalongo Uzaifa y'omu ku baali ku kyalo ekyo kiri kye bamaze okukufutiza bagitwala n'omukazi yafiiraawo ku kkubo n'olubuto lwe agamba bwe baamala okuba nga batugamba tuve mu kyalo nze nalina piki nalina n'omukyalo twali tugenda mu ddwaliro baatugamba tubirekaawo n'omukazi n'afiiraawo banga kumpisa esimu bakwata ekkubo ne bajja ew'omugezi nga Enjo bwe yali agambye bwekiri bwekiti muzzukulu wanjijajja biraza kati kumba omusawo Omuganda alinawo sitayiro ye gy'amanyi. Emyaka 2 emabega egy'ettaka lye Mukaaba abaali baguza baalifuna batya? Omusawo Omuganda agamba baalifuna bati. Kati eno flashback yino satuuseewo kimaze ettaka yabeerayo bwomu pozi n'obwana obwo Kibalama omuvubuka yajja n'aleeta ddiiru ewa Kataala n'agamba Mujumbi Buvanga lwe yafa omusika wa Mujumbi abeerayo yekka ku kibanja ekyo kyonna kyonna kyenkana kyalo Kiramba ate tajja kituguza wabula omusika wa Mujumbi njagala tumutuge butuzi tumujeko n'ebyapa ffe tutunde ye Kibalama tulifuna sente ziri eramu eyalinga kakati Kibalama agamba twagala tutuge omusika wa Mujumbi bwe twabadde tutandika firimu eno baatugambye Mujumbi bwe yamala okufa ettaka lye lyatundibwatundibwa lyatandika okutemebwamu ebibanja awamu n'ebupoloti naye ng'ate omusawo Omuganda atulaga nti bano baddiira egenda mu maaso ye Kibalama ne Kataala Kibalama aleese eddiiru nti mutabani wa Mujumbi yasigalawo beetaaga tugamutuge bwe bamala otuga bagende bamugyeko n'ebiwandiiko ebikwata ku ttaka. Bino byaliwo myaka 2 era nga jjukira ettaka eryo baalifuna myaka 2 egiyise. Mutabani wa Mujumbi eyasigalawo abaali mu kibira kitaawe Mujumbi yali ayina ettaka ddene nga kyalo Kiramba ne zireeta Kibalama ne Kataala egenda maaso. Bano baddiira era ng'ettaka tebaagala ligula ettaka baagala litwala butwazi okuva ku musika owa Mujumbi. Kibalama najja kiba atali tulumaani naye Kibala akuba engwala yakibbi yennyini ne zireeta kano kakajjajjatta oli abadde alina ejjambya yennyini gy'abadde asonjoza kali tunsi gwe muzimu guli eri gwolengera gwe muzimu gwolengera ogugayidi nga abaana bali battamute. Bino bye tutaalabye firimu ng'etandika taata kati buno bwe bwana obuto buno baali bakyatta taata ne bakwata obwana nabwo bannange nabwo ne babunyiga
kati nga bakyatuga ate buno obuto waliwo wajja buyita baaba Kibalama kyava atandika obugoba wano twatandikidde firimu naye ebyemabega ebyo tubadde tetwabirabye buno bwe bwana buli obuzimu bwe tulengera obufu tulaba enju taata waabwe bamutta nabo ne babuttirako Kibalama bwe yagoba buli obubiri ne bumulemu okukwata era ne budduka kati ne bakwata emizimu gino emirambo gino bagikweke awo wennyini we twatandikidde firimu nga budduka kiwalazima bumaze okulaba abatemu abasaanyizaawo baaba waabwo mpozi n'abaana be abato eno ye famire ya Mujumbi njagala olabe abakulu bwe batyo baafuna ettaka emboozi eyo jjajja Kalimisambwa Kabeddwa Kasirye John Bosco yaginyumya jjajja kozesa amaanyi buli kisoboka kyonna kikole wona we baddukira bakomewo ku kyalo kino naye nga mwena bwasayininga jjajja onina kakati kyava abuusa abantu abo mulinako we basayininga emikono gyabwe nti empapula ziizino kwe baagulira ettaka kubanga bali bagezi bwe bamala okutta Mujumbi ne bagenda banoonya ettaka empapula ezirikwatako yeddiirwa eyo gye twawulira agamba nti yatambudde bulungi era kati abantu bategedde nti ettaka twaliguze kati ffe tulitunda nago gusika busisi kyava bagamba ngenda bbawa omuti guli musikambuzi jjajja gugenda okusikambula buli kimu kyonna kwoyo gwe yakolako era gutera nnyo okusika abantu abalina ebibi bye bakoze ne badduka okuva ku byalo gubasikambula gubakomyawo awo wennyini we baddiza emisango gwe muti gwe ngenda obbawa singa n'abatazze aguddalu bw'anaaba tazze ng'alemeddeyo wakugwa ddalu lino eddagala kati olufirimu etabuse neera wattu eddagala lyeba lino jjajja nyagala ndikuwe kabenga kekasika omuntu yaddawa yawulirawa naddala ng'akubbi alina omuti muwaluzi musikambuzi ne bwoba walinnya nnyonyi n'ogenda gye wagendanga naye waza emisango emabega guno omuti gukuzza gukuleeta neera by'omugyemu byeyawamba asobole okubizza byonna tugenda kubizza byonna bye baawamba bajja kubizza bwe balimirayo bakugwa ddalu bwe banaagwa eddalu ne basigala nga ne bali abalemeddeyo bakufa gwomanyi lwaki wanoonyeza kati kyabanga naye omanyi lwaki wanoonyeza nze abafere gye bali ffe situweranga naye omanyi lwaki wazewa nabatuufu andi yensonga lwaki jjajja nzize eno baba banfeze bangi abafere banzibi ngenda buli musawo wanziba ku nsonga eno mukulu ono agamba agenza okutuuka ono wamusangidde ng'ate agenzeko emabega abamubbye bangi anti ndi eno akola amazima ategeera kyava agamba teri musawo mu Uganda yenna agenda wantu wonna neyeeranga nti ndi eno n'abeera ng'akola oyo aba munoonyi wa ssente kano kawulire teri musawo Muganda agenda wantu n'alanga nze nkola oyo n'abeera ng'akola kakati oluvannyuma lwa wiiki 2 ebyo bukyanga bibaddewo tuddako ku mabbali eno
Efirimu eno emanyiddwa gye tulengera bagiyita Kaluguya, ekyalo ky'emizimu. Egenda maaso. Abakulu bali eno bagenda maaso n'okweyiiya. Bwe bakola kino bwe bakola kiri kati balina amaka ge baafuna nga balabirizi ba bisolo. Oli yalabirira buzampunu, ono yalabirira embuzi. Kati kyavamu nga agenda ow'ebuzampunu ebyokulya. N'aleetera buzampunu ebyokulya. Weewuunye nti famire baali mu ngumu, wabula obutemu bwajja mu famire yaabwe bwamaliriza bwe basindise mu mbeera efaanagana bw'etyo. Omusajja asindika omuti nga byakusaaga naye ssebo asindika omuti mu mbeera yakusaaga, ekidiira gw'okimanya. Kati baddiira be bano betulengera balya kava, be bano boolengera balya kava bano oluvannyuma lwa wiiki 2. Oli Kasirye John Bosco alina emiti gye muveeko, oli mulaba edduka omuti gukola. Oyo ye mutemu ddala. Egenda maaso. Nekati Lubyanza asigaddewa. Naye kati alabika ddiiru nali njigaanye. Eno esaasooka yazinyaga. Naye kati njolaba bwandeetera ddiiru. Atandise okwejjusa. Asomeddewo essaala y'okwejjusa. Teriyo kitabo kiri mu ssaala y'okwejjusa nga ya mirembe. Kubanga kati kyendiko kino kyonna mu lulu gwe gundeeta. Kyavaaga maguno ayi woowe. Mu lulu gwe guleesa ebizibu. Senga naguma n'ekyo ekyaliwo. Omanyi okulaba ekikugoba naye nga tokiraba naye ng'okiwulira. Kibagoba kibazzaawa. Ekibagoba bannange. Omusajja alina omuti guli gutaayiza. Bano ki ekibagoba bano? Laba Kataala. Ono n'apalampako. Bawulira ebibagoba naye tebabiraba. Badduka kiwalazima. Abo baba bagenda malako batya? Munnange 0755 729 essimu y'omugave Mukiibi. Era nga tugenda maaso bina Uganda bino byonna byonna osobola obisanga mu ggwanga wonna watundirwa ebina Uganda sebo. Oluvannyuma lw'akabanga omuti guli gwabayiga, omusajja akugobesa omuti ogutaliiwo, bajja ne bagwa mu mikono egy'abantu ababeetaaga. Busirika atunda mu byogeza kubanga nze mpulira ebintu bino byatamaatamadda nze nyinza nze njo siwuwe muvi babalina Kuye ndowooza yaabwe. Ng'olowooza okuluma n'ettaka lyange lye baatwala. Gamba omuntu wange mukyala wange yafana omuntu. Egenda maaso firimu eno. Abasajja balina eddagala. Nokuba mukyala wange n'ebintu noku. Ababosi redi nagambye nti basange wali eddama mu Saudi Arabia. Be baba kutusaako ebyokulya byonna mu mbeera ez'enjawulo. Bakubireko kasalaba 966 538 758 ennya 32 ye screen eyo namba gyolengera ku screen awo. Ngalo si birungi byakuteesa buteesa temutwali amateeka mu ngalo. Gudi temutwalira amateeka mu ngalo. Tugatwalire mu bigere. Tugatwalire mu bigere.
amateeka tugatwalire mu bigere naffe naye nejja buli kati naffe bakama baffe tetumanyi gye babeera baddiira bonna babalina kyokka kibalama ne kabyanze kataala tebannakwatibwa bano baddiira abajjanga ennyo ku gurawundi be bakyasoosa ofunako wesabu kati bamba bakwata ono yenyininyini ono yeyatta maama wange alo faananyi maama wange yafa bino ebintu byakuteesa sirika teri byakuteesa yafa somusawo naye kakati tunakimanya kyange kakati tuteesa ki merera buse gundi okalya dda kaddadda pejambiya pa ejambiya naiba kabombo tota muntu bireke okusinzira ku bbanga lyetubonyebonye embeera etabuse nokagenza obbaleeta nenga tutamututte ndaba twabonawo embeera etabuse basajja bali wano balina obusungu akuta ekigere leka naawe totwalira amagere bateeka mu kigere totwalira bateeka mu kigere naawe bwotyo kataala ono neyekalunsambulira duka ove ku kyalo niwuli owa mugezi kyava akubira kibalama duka ove ku kyalo embeera yawunye dda anyira kusisinkana duka odduke ogende mu kibuga kutte bali bonna betubadde tukozesa babakutte ffe tubulayo kibalama dduka nange ndi mukuweta ati kati ze simanyi kiddako ate gwe kebakukwatako kuba kati gwe yakuli bakumanyi gwe giwunye duka zambiro mwana kwanza nange bwentuuse niwanonoonya bodens jawano wendi laba bodo begenda mujjawa ona wenyimiridde abasajja balina emiti kasiri John Bosco yabawa omuti byonna tugenda maaso nene omulembe nagambye ogiraba osinzira ku YouTube channel emanyiddwa nga Kyotera Film Production osobola okukwata essimu 0752000 625 0752000 625 ngambye 07520 625 okubira director w'ekibiina kino abo Bakyotera Film Production asobola okubeera nga akubula ebikwatagana ku production yonna oba ku kampani yonna. Oli muzanyi wa bina Uganda oyagala kubeegattako, oli muwandiisi waakyo, olina engeri gy'osobola okubeera ng'ogatta ekiina Uganda ng'ogattako ettaffaali 075200625 ennamba y'omugavu Mukiibi 075 M76 7412 eyo yakafulu gw'owulira maloboozi. Nga tuyingire omusawo ye yabawadde eddagala eririna okuleeta abantu bano era libaleese batugamba twagikola era kwe kulaba wotussa ku buwanguzi buno netubafuna era tubaleese jajja nga bwaŋŋamba nti bonna batwala ettaka lyange ngenda bafuna be bano bajja naffe leka tukunyonyola. omusajja yabawa eddagala nga ligobaliza ku kigo, ekigo kyekino gye lyava eddagala era okananga kuwulira ye lwaki gundi nga teyadduse ate nga bamulekedde obudde n'atadduka. Asajja balina eddogo erikwatira awo paka lye bakwata. Kati ono omuti gwe yawa bano abagenda ewuwe gwali gwakukuŋŋanya bonna abaabasobya basobole okugwa mu ngalo zaabwe, era gubadde nga gubayigga nga tebamanyi kibayigga, tebalaba kibagoba mpaka lwe bagudde emikono gy'abano. Nta n'okunta
tugamba kusirika naye era mukyero kati mu ssabo gye tuli bazzukulu jajja mushiri entama yajja nedda tumanyi tulinze kiva mu bagenda oyingira nga beeri ali entama kyava babuuza mu kyeri entama mbaleke mu eri entama oyagala kubanga okolera ki jajja nze kyembadde nsaba kuba piki z'abano tuzimanyi sente z'abano tuzimanyi batuweemu ebbanga tunoonye sente zaabwe kati ono dira agamba naffe batutomeza naffe tulina bakama baffe betubadde tukolera abataliiwo ate nga tumanyi nti bano twatwala ebintu byabwe saako n'okubeera nga ettaka lyabwe libadde lyatewalibwa batuwe obudde kubanga naffe tubadde tuli bakozi abakola ate era bakama baffe batudduseeko jajja tugenda kunoonya piki tugenda lindako mbuuzi mwana piki muzifuna ku bwereere oba muzisasule mpolampola piki tugenda kuzifuna tusasule mpolampola ekibaitire okubanga mwekala nga muli mumuga kyekyaki nabo batuli bubi bano batuli bubi batubanja batukubira notukuba okuba mayo ekibaitira kulekana satani babikola era mazima gali ndi bavubuka bazzukulu tabu gyemwina nene kati kusaidia mmwe mwagala ki twagala jjajja otuwaako akadagala k'otugambye tube nga tufuna zipiki ku bwereere kati wulira ababbi bwajja nga bwolina emiti egy'enjawulo ffe bano tugenda basasula naye naffe tufunireyo kadagala ak'ababbi katugeze bwe mba nange ngenda okubba nfuna amangu nfunirwemu obwangu awo nno namuwa piki emu yeyo gyandeekanirako nze yange ettaka yiika zaali 10 alo oli yagatagata yiika najja n'agula yiika 10 kati ate ekyayiika ono mugolaba omugezi yakola ku kyokutwala ettaka biddakoyi gwe bayita Ronald Omusiru yalina obuvunanyizibwa bw'okutwala ettaka oli ye Sam Kapuulu yatwalayo omululu oba olina ekikalusimu pikipiki bwebityo yebyo byeyatwala nteesa kati mbadde ŋŋamba ejajja kiriwo ekiti ejajja gumiikirizaamu ejajja abavubuka bano owa piki Saalongo ejajja mbadde nsaba oleka abantu bano okuva lwe bazze gye tuli eddagala lye nabataddeko bazze gye tuli siwali asobola kudduka ate siwali agenda gaana kukola bye tukola bye tubaagaliza okukola bawe obudde kamala obatisa omukago najjayo emwanyi ajjayo emwanyi gwe nzijaako emiguwe aba mukyeri entama kwejosi tusirisa kyojja tusirisa agabbi galina empaka enye abantu bano bano buzibu tugenda maaso nene y'omulembe nagambye bampita omugave mukibi Uganda 0755 ekutusibwako bannaffe ba Boss Lady abo nno basangibwa mu Ddamamu be bagenda maaso n'okulabika nga bakola delivery mu budde bwennyininyini w'oyagalira emmere era mu buli kika ky'emmere yonna yonna gy'oyagala oyagala kulya ku mukene oyagala kulya ku mukene ali mu binyeebwa oyagala kulya ku ki bakubire okole order yennyini mu ssaawa eyo bakuleetera emmere gy'oyagala kati bano bagamba babbi omusajja n'akwata mu kigali kye n'ajjamu eddagala gemuladdeko n'abagamba mbataddeko akadagala ako abai oyogera ki bakyamumunya kiye temuziwole okubanga nti mbanyonyola mbagambe kimere kubanga mukola batunyonyole kale simusirwala ki igbe piki zobba gyosembyeyo kirina okubanga ozaayo ekadagala kenkuwadde kakati era bano nabo bafuna n'omukisa sebo gende w'omusawo omuganda n'akuteekeramu obwangu bw'obubbi mugende mubbe tebagenda bakwata wabula muzze ebintu byabo bye mwabba obubbi bweri bubbi bwerere bwonna bwonna mutunula butunuzi
kano katunula ng'akabbi kiri bweki kakati eggwe ettaka lewa ettaka lyewabbayo ka 10 ekala olizeeyo mu bwangu bweki olina okulizaayo mu bwangu bw'ekitalo kuwonaakwo kujja okubawo kwe kuwonaakwo gembe mukitegedde eddagala lyembawadde eriwonaki terigenda pakkiriza kubaayo nga muli balamu nga temukoze byembaagaza ebbanga ki genda kulizaayo kati no kyava abuza bbanga kijajja osinika ki ebinnyo alo ika 10 nyingi nga bwe wali ozibba walaba nga ntono aba lwaki amagezi amatini golina gemanyi kati kyava bagamba mu amagezi amatini ge balina gemangi omuntu asobola okuba n'amagezi nga mangi naye ng'ate amatini ge gasinga obungi yina kiregera obakolera eddagala eryo ndibawadde mu nnaku 7 buli omu azeeyo ekimubangibwa mu nnaku 7 mulemererwe buli omu agenda kulaba ku mulambo gwe osooka gulabako n'olyoka ofa tufunyemu banaye jajja tannawunzika naye bajajja kati ate abasajja obawadde buwi kagenda bayamba kubba jajja naye nga otuuseewa jajja lino kumbe lyituuse jajja ono yali wa muno mu kaluguya era nga buli kimu akitegeera jajja ono musawo muganda kika kyono ye jajja kati gamaze ettaka eryogerwako eryaleeta obuzibu lya mugenzi amanyiddwa nga Mujumbi gwe oba piki onootaka gamazima gali nti tegali embasiizi yekubayamba okubanga nti libabeereramu kubanga nti mmwe temu kubimukola mungiremu byendala libataasa abawadde akadagala kenno okubataasa okubba tugende tubbe n'ensi kunekune okukola ki bwe bagenda muleetera sente kumba ono tabangako musawo muganda guno gwe musambwa ono ye Mujumbi eyafa yalina nyini ttaka tabangako musawo muganda ono ennaku 7 mbawadde ennaku 7 kati yiika 10 zimenyeze mu nnaku 7 ngenda zijja lumuga muto weebereremu olina amagezi matono ge mangi gamazima ngali nti singa olwoba teweeterezezza ulira firimu ku 7 ate naawe mu nnaku 7 nga temukoze byenjagala onyo muli mu mbeera mbi nnyo tova ku mukutu Kyotera Film Production YouTube channel ojja okusanga akatundu akaddako aka firimu eno omusawo omuganda ye yali Mujumbi mwennyini ye Mujumbi mwennyini ye yafa kati twagala tulabe kyekyaddako nga bannanyini kutta mutabani we bakwatiddwa mbadde mukiibi ku lwa Kyotera Film Production ku lwa Home Videos Uganda ne ku lwa Boss Lady bannaffe abaleeta ebyokulya ebweru nga bagiderivalinga wojagala tosubwa tujja sinkana ate mu katundu akanaba kazeeku wano wenyininyini ku Kyotera Film Production ogenda otusanga mweraba